po jako akawuwo. Omulamuzi omukulu oba principal judge His Lordship Dr. Flavian Zaija yalumbibwa abazigu ab'emmundu. Poliisi evuddeyo n'alipoota ey'enkomeredde ku bulumbaganyi obwakolebwa Dr. Flavia Azaija nti bano baali bamuteze bbomu wabula teyalumbibwa na mmundu nga bwe bizze byebikira mu mawulire naddala olunaku olw'eggulo. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kibe kya poliisi e Nagguru, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga agambye nti omulamuzi Flavia amawulire gaafulumye nga bwe yali alumbiddwa abazigu b'emmundu ne basindirira amasasi olusegere emmotoka ze ssatu ku kyalo Kalandezi ebuwama mu disitulikiti y'Empigi nga kino si bwe kyali nti kubanga poliisi yagendayo n'ekola okunoonyereza kwayo era n'ezuula nti waliwo bbomu enkolerere eyali etegeddwa wansi w'ebibaati by'oku kkubo. Twagala okutegeeza eggwanga nti olunaku lw'eggulo akabondo kaffe ak'abakugu okuva mu bitongole ebiziyiza ebikolwa eby'obutujju ekya counter terrorism ekya CMI, Directorate yaffe ya Forensics, aba Crime Intelligence, ISO n'aba Operations basobodde okuddayo okwetegereza ekifo era mu kwekenneenya n'okwetegereza obulungi ne bakizuula nti waliwo bbomu enkolerere gye baatega wansi w'ebibaati bino ebiri ku makubo. Mu kifo awategeddwa bbomu zino waazuuliddwawo obutundutundu bw'emisumaali ssaako obw'emitayimbwa era ng'abakola bbomu eno baagisaamu ebyo ebisobola okukuba n'amaanyi okutuusa obulabe ku mmotoka ssaako n'abantu. Mu kifo kino mwe baatega bbomu mwabaddemu obutundutundu obw'emitayimbwa bwe baasalaasala, mwabaddemu pieces obwaluminiyamu, emisumaali, nga bino abakola bbomu bagenda ne babigatta nti we bategulula bbomu bisobola okutulika n'amaanyi agawerako ne bituusa obulabe ku muntu, ku mmoroka. Okusinziira kw'Enanga, guno si gwe mulundi ogusoose okugwa ku bbomu ze bateze ku mabbali g'oluguudo nga n'ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno omwami basaasulwa ko ne mukyala we abatuuze mu bitundu by'e Lwengo. Bbomu yatulika nga bavuga emmotoka yaabwe era n'efumitibwa obutundutundu bw'emisumaali ssaako n'emipiira. Era mu mwezi gwe gumu ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna 2022 Sawa 3 n'ekitundu ez'ekiro omwami gwe bayita Busaasira Alex wamu ne mukyala we baali bwe baatuuka mu kifo ky'Ekyangoma LC1 ekisangibwa Enkoni mu disitulikiti ey'e Lwengo wakati wa Masaka ne Kinoni. Bano bbomu yabwatuka n'eryoka obutundutundu ne busobola okufumita emmotoka yaabwe, naye era bakozesa obuvumu ne basobola okweyongerayo mu maaso, tebayimirira awo. Poliisi okusinziira ku bino ebibaddewo, kino kiraga nti waliwo obulabe eri abagoba b'ebidduka mu ggwanga kubanga kiraga nti abakola bino bava mu kabondo ke kamu nga wasaana okubeerawo okwegendereza ssaako okwerinda okw'amaanyi. So kino kiraga nti waliwo obulabe obupya obweyolekeddwa naddala abavuzi b'emmoroka ku nguudo zaffe. We twetegereza engeri obulumbaganyi buno gye bwakoleddwamu, engeri gye baateze n'entegulula eya bbomu zino ez'oku mabbali ku kkubo n'obudde mwe bakikoledde, olabira ddala nti kateeka okuba nga kabondo kamu ke kamu. Kyokka poliisi egumizza bannayuganda nti egenda kukola n'amaanyi okuzuula akabondo k'abantu bano abatandise okusoomooza ebyokwerinda by'eggwanga nga bagezaako okutuusa obulabe ku bannansi. Naye nga twagala okugumya bannayuganda nti tugenda kukola butaweera tulabe nga tuzuula akabondo k'abano abantu abali emabega w'ebikolwa bino ebinyoomoola n'okusoomooza ebyokwerinda ku nguudo zaffe. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Babadde baluubirirwa
emmotoka eya principal judge oba kyabadde nti ntegeka yaabwe nti buli mmotoka ya gavumenti enaaba eyitawo gye tulina okutulisizaako bbomu.